amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. This is soda, the ultimate refreshment. Every pet kit, there is a cuticle protection, but in the professional. Abakungu Patricia Ramogora ne Whistler Lickets okuva e Bungereza nga bano bebakola ebizigo bya olive oil basomesezza abantu enkozesa y'ebizigo bino nga n'abasinze okwetaba mu musomo guno bebakola mu masaluuni. Agnes Babirye nga yabadde omutegesi w'omusomo guno ategeeza nti abavubuka bangi ensangi zino tebalina mirimu era ng'afunawo akasente akatonotono ng'ataddewo saluuni kwe kusalawo okuleeta abakugu basomesa abantu enkozesa y'ebizigo. Abantu bangi, abaana bangi, abawala n'abalenzi bagenda banoonya emirimu egy'okukola. Bwakugwako kuba saluuni agenda bugenzi nga tandikakola abantu nviiri tafunye training talina kyamanyi nga tandisikola ki mukola ku bakyala. Abasomeseddwa basiimye enteekateeka eno. Nzize mu musomo guno okumanya olive oil biki bye bakola nyongera okwongera ku magezi ge mbadde nnina badde bulijjo nkozesa products zino naye nga waliwo ebintu ebimu ofcourse bye mbadde simanyi badde babimanyi naye nga twagala beeyongere okukuka. Nakame Rebecca yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.